Tukyali mu nsonga ze Sudaani. Gavumenti erangiridde enteekateeka y'okutaasa bannayuganda abali e South Sudan. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala Henry Okello Oryem ategeezezza nga bwe waliwo ekibinja ky'abakugu ku kitebe kya Uganda e Juba ekikola ogw'okutaasa bannayuganda abaliyo. Omusasi waffe Katwe byajje eruyoro. Ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde wabaluseewo olutalo nate mu ggwanga lya South Sudan nga kiteeberezebwa bannayuganda bawerera ddala 7 be bakafiira mu kasambatuko kano. Kino kireetedde omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante okusituka mu lutuula lw'olukiiko lw'eggwanga olusookedde ddala n'asaba Sipiika Jacob Oulanyah ayite Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda annyonnyole embeera y'abannayuganda abali mu ggwanga lya South Sudan. By the end of yesterday, about 7 Ugandans had been killed in different parts of South Sudan, and the hundreds of other Ugandans are trapped, actually stranded, crying out for government for rescue in vain. A number of other countries have gone to rescue their nationals, but Uganda is still crying out for the government of Uganda. Nothing so far has been done. Speaker naye talonzezzaamu n'asaba minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru okunnyonnyola. Minisita Okello Oryem ategeezezza nti bonga gavumenti bakukola buli kimu ekisoboka okulaba nga bannayuganda bali mu nsi eyo tebatuusibwako buzibu bwonna era n'abakuutira okusigala mu mayumba gaabwe. Wabula n'ategeeza nti ng'eggye ly'eggwanga bwe litalira kutwalibwa munda mu ggwanga lya South Sudan nga bwe gwali mu mwaka gwa 2013. We are all Ugandans who are in Juba and the surrounding districts of Juba to remain indoors and do not venture outdoors because their lives will be in danger and there's a possibility that they could be killed. UPDF will not venture into South Sudan as it did before. When the UPDF went into South Sudan the last time, you members of the press led a orchestrated condemnation of the UPDF going in South Sudan. Mubufu bwe bumu Oryem asomedde eggwanga ennamba z'abakungu abali ku kitebe kya Uganda e Juba nga mu bano mulimu Major Richard Okello ng'ennamba ye eri akasaalaba 2M98 3 noti 2 noti 4 ne Angama Anthony ng'ennamba ye eri akasaalaba 2M92 52 875 noti 2 ng'omunnayuganda yenna bw'abatuukirira bakumuyamba. Oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo mu ggwanga lya South Sudan, ababaka ba paalamenti olwaleero bavuddeyo ne bateeka gavumenti ku nninga ennyonnyole ate bawa alipoota ku kyo ekigenda maaso mu ggwanga eryo. Wabula ye minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru Okello Oryem agambye nti gavumenti si yakusindika magye mu nsi eyo. Ku Kingdom TV, Stephen Turgargayo amalindirire. This is Kingdom TV.